It's okay. Ekisooka amanya n'eddoboozi yenze Peace Service Ambassador Kambola Milton nga yenze President wa Global Peace Foundation. Ddala ekigenda e Kenya abaniiba baffe si kirungi nga already waliwo ne Uganda House bajja attackinze ne bagiteekako n'omuliro ne bagikoona embassy yaffe. Ekyo kiri against international law nti omuntu yenna attacking high commission oba embassy abatakoze just a national crime, a domestic crime, abatandise okulumba violence against another nation. So ningamba nti okwekalakasa okwe Kenya abantu bali mu kwekalakasa abavubuka n'abakulembeza b'enjawulo nga bawakanya ekintu ekyomusolo okugongeza nga bagamba ndi mungi ate n'ebintu ebirala ebyekuusa ku corruption n'ebirala mu tulubeeryo mu parliament okubanga waliwo etteeka lye bawakanya. Kati embeera e Kenya, President Ruto amaze okutuuza kye bayita press conference, nation address on the situation around security and the peace condition. Naye is calling for peace, is calling for harmony, is calling for ceasefire and discipline. He's also calling for the whole country to respect rule of law. Nga ye kyalubirira oba kyayagala gambe nti kati nti omuntu yenna yeekalakaasa n'atuuka ate namenya amayumba nabba oyo aba criminal. Ekyo kikulu nnyo bannange ekituyigiriza nti kati tiyagasi ali e Kenya ddala Nairobi yonna eriko tiyagasi. Abamu bafudde abavubuka twasembye okuwulira nga balinga 3 5 kati enamba etandise okulinnya. Abamu bafa lwa kuziira, abamu amasasi garaba n'okudduka, bamu kuziira basically, naye n'okukubibwa, naye nga bagita use of force, excessive use of force will result into abantu abangi okufa, abatalumanya n'abalumanya ne business kati zigaliddwawo. Ebyo byonna bikosa eggwanga, naye mu byonna tubikirize nti byonna bikoleddwa. Naye ffe nga Global Peace Foundation tusaba emirembe, kubanga emirembe gyokka gye gigenda ozimba ensi. Awatali mirembe oyo yeekalakasa n'ateekalakasiza mwenna mubonaabona. Kati netusaba nti kati omukolo gwe tutaddewo olukuŋŋaano lw'amankumanku lwe bayita Global Peace Leadership Conference nga President Ruto yagenda okuba keynote speaker oba chairman owa meeting eyo, n'abasaidi zombi mu gavumenti, bano bali ku opposition bali mu gavumenti, civil society organizations n'abo groups ezimu kwabo ezirepresenting interests ez'abantu abekalakasiza. Kati nga tugamba nti the Global Peace Leadership Conference gye tutaddewo mu bwangu nga kuliko ne President Abasanjo nga chief negotiator, n'abakulembeza b'amaddiini ne ba political party leaders, n'abazadde n'abasomesa, omukolo munene gutunulira not just bino ebyavuddeko kwekalakaasa omusolo okweyongera, naye n'okuteekako education summit. Bataddeko interfaith peace building initiative, ne bateekako ne policy round table discussion nga okulaba nti abazadde bakola omulimu gwabwe omulungi, kubanga kati Kenya ebyobufuzi byayo byetololera ku mawanga, byetololera ku bintu ebimu ebigabanyamu ensi, ne tutuuka nga bavubuka kye bamanyi nti us versus them, not interests za ggwanga. Mulimu abalwana nga badefendinga tribes, interests za tribes. Kati abamadini nabo batudde ne bagamba nedda, Kenya must unite around a common vision, egambe nti regardless of amawanga gwagenjawulo ne political parties, tuli muntu omu mu Kenya. Kyekyo kye tugenda okola ne mu Uganda ekya family festival. So situation eri Kenya yeeyo, naye tubasabire kubanga ekibeere Kenya ng'ekino kikosa Uganda, kubanga buli kimu kye tulina wano mu Uganda kiyita Kenya. So tobeere n'otandika okubeera ne side Raila Odinga, Ruto, manya bitya. Sawa zino tusabire emirembe gidde mu Kenya, kubanga Kenya
bwebanga bagikumyeko omuliro kubanga ne parliament abasajja abavubuka bekalakasa bagiwambye kusajjo ne bagenda bakola effujjo. So ekibeera Kenya kikosa ffe nti kati mu bbanga eritadde wala ebintu bigenda tandika okweyongera price ebintu ebimu biyinza n'otugwako kubanga kati tewali biyingira mu Uganda nga biva Kenya. Oluli bajjawo train yaffe ne bajjawo railway olaba effujjo ly'abavubuka abo. Kati tusabire Kenya emirembe gidde Kenya. Bwobanga olinayo family kuba essimu bwoba olinayo mukwano gwo kuba essimu tudde ku mavivi gaffe Africa yegatte bere ensi emu. Bino bye tuyitamu bino manya Kenya manya Congo manya bitu byonna bigwemu tubere ensi egi tubere si emu tusobole okubanga tuwali ebitukalubiriza okubanga tutuli mu butengerenkevu. Kungana mu Nairobi okulaba nti ebigenda mu Kenya bikakkana eggwanga live mu dduka wano ID eno twagikosivinga oba twagizaala ne Interreligious Council of Uganda ne Global Peace Foundation namwe mutwegaseeko aba Uganda Musicians Association bakubire mu ngalo kubanga ekyo kyabuzira muli bazira. My sister masanyalaze dala your electricity Uganda Musicians Association ge masanyalaze ge twetaaga okuwayalinga omujiji omupya nga tukuba omuziki ogukyusa amaka omuziki nga dala ge masanyalaze agaleta emirembe mu maka oba ne mu ggwanga tukuba omuziki ogugata abantu n'okutambuza vision ey'eggwanga kubanga kati railway eruddewo kati tulina railway gye bayita Uganda Musicians Association. So kutuyita wano ddala kya maanyi nti ddala omwaka guno bwe tuba nga tugenda jaguza family ekololo buli family ze naye bani abagenda okwogera still I believe nti abayimbi they are the most effective kubanga yakuba wali oluyimba nga bwokubadde asa ate oyiga ate nga boli happy ne bwaba ayimba nagamba naye timubikoze bulungi naye ng'ate wali oba oyiga eno ate oli mu ssanyu. So abanaddiini bwe bagata kuba babitone awo tewali kisobola okugaana. So ngamba thank you very much for the partnership of Uganda Musicians Association. Into kumulundi guno amazima it is all about okuddiza Uganda babalabiridde babawadde ssente mukubye ebivulu emyaka gyonna ne mufuuka ba celebrity. Now it is time for us okugambira now as musicians we are donating back, we are offering back, we are here to gift our parents so that through this event messages zemulina enguzi for example ekute ejembe mu ggwanga mukuba omuziki ekololo tukoyo eki enguzi mukuba omuziki bajja kuwulira nga mugamba bazadde nti bazaale abaana bakuza abaana abayina ennono kubanga enguzi egenda kuzikiza ki Uganda. Mukuba oluyimba olulala oluli ku environment ekololo mugambe kati time etuuse nti bwoba ne birthday buli mwaka teekawo omuti obutonde bw'ensi buleke okutabukira ki family olaba the way. So your role in this activity is very critical. Ningamba bwinti basebo ne banyama mbasaba kubanga kino kye kisoose mu Africa. This is the first time even in the whole world the presidents bagenda kujja bamadini tusoke tukubire mu ngalo IRCU Interreligious Council